Welcome to the flashlight UG. Bobi Wine okumulumba oyina omulumba ngo inango mumukwatidde ngo ine kituli omukoze eki mumukwatidde ne Bobi Wine tamala galumbu I'm telling you Bobi Wine tamala galumbu no and necessarily alien skin nze nkubuli eyo messe nonya kujja kamwa nyama mukamwa kapa eyo messe yidamu ndipo bugenda ne babuwana seba president nkubira ko kasimu bwani embubu. You know, these people sit at danger. Alien skin. You cannot say that President Yankobera Kosmorichi Kuvango gui Gonendo ya chituli go president Maramba za ghetto. How different are you from these people? I want these people edda wario yebajitanga batya jibasomesanga empisa kasajjanga ko ne mukasomesa empisa ne mukakuuta nikotoloza bintu bwe bityo ndika kitalo nyo kubanga ayagala kulambuza Kyagulanyi ghetto kuchi you know me sit at danger luyimba lwe tati ya danger tasobola na kwa address bwalaba abantu 10 abavumvaako emabega yingira toyi oyanga atambuza bigere alien skin nolaba abantu 10 kayingira toyi alien skin muleka kuwaga buntu obwo buntuntu muleka kuwaga buntuntu izo message agala kuluma ku kapu nze Bobi Wine mumanyira mukuba tudemu nga tuze musanze mwange entuufu neeta malaga kubwata malaga lumbibo nawe okimanyi nti Bobi Wine malaga kubwata nze mulaba kanko nawe okimanyi mu mitama let me tell you nze I'm a statistician Bobi Wine wema nina program ku radio ebishere bishingo kunyina ita tayogera amanye nange na percent kikintwala 2 Bobi Wine bwo mukubanga tumukubye ku ango ntuufu akukuba 50 abantu emitwala 5 toba nabo Bobi Wine talinga lukwago Bobi Wine ayina emotoka etaita mu masasi walola byekonga agitambuza nga agirebeesa lukwago lwako wataku motoka yagitwala wakiseka alien skin asigadde wakati mbwa tombuza siba manyina bamanyi these are inflated tiwalaba abantu 10 nga ayimba abantu 10 ngatwali wa mupise mu send abayimbi bayina okuba ne discipline zimitereyo omuyimbi yenna atayina discipline muleba akawalya muleba ni Ebonies discipline yebabezaawo yakubye ekivulu najjuza wali ku Freedom City alien skin ayinabamu abamufaanana bayagabanne abalowooza nti yajja batwali wa Museveni tudemu nga tuseefu bayagabanne abo bayagabanne mujja kulaba nga naawe bakitundirawo nga bakikuba ba tereza industry yo kasi government obwedda mbajjukiza ne industry wenjagala weeri nga bwe njagala bwekola ki weeri nga bwe njagala bweri ate siri mabega wa muntu yenna kino nkiddamu nze ndi mabega wange okitegeera siri mabega wa muntu yenna naawe yabani ndojantu bawoza webaze nnyo mukama ne ogamba webaze nnyo mukama togamba buli abasula mu church bonna bansingo beera obulungi mbayi Katonda naye ayamba okitegeera kituufu nze mwe nerwanyeeko nga bwe nsaba ne Katonda wange negwe tayali kutonzijukiza gwe gwensinga tonzijukiza kwebaza Katonda naawe okitegeera lwaki gwe tosaba nnyo naawe wejjukizenga yes asooke yeesabire sooka weesabire dwene webaze Katonda wo nejja nompa magezi nga totuukadde mu koota yange mwana ku alien skin mbabulira alien skin kati mulabe wa gwanga Uganda empya mission 2021 omulabe waffe oligwe mumanyi akulembeza alien skin byenjogera kati njagala mbyogere open kino kyo sigenda kukyogera mu ngero njagala nkijjeyo kibatuukeko nga temukuba ku simu yange mumanyi kike kyalese gundi edimezaya ku kitebe bonna gundi limu okwabadde okukakkana tuve ku alien skin nga awulira ekintu kimutuddemu oyo edimeza yakwe kumusindika gyakole fujje ku kitebe kya nupa amawulire gakya gundi amawulire gakyuke gakyuse naye tegakyuse nga babadde bangala kuba yasanzeewo komanda yennyini CDF yamusanzeewo CDF yabaddewo kulu yabadde aze mu office mubuze Gideon yagamba nze nagenda ku kiteba oyo mwana edimutwa inengeri gyabulira mu kirevu bwati ngulaba ko kirevu tusobola kutuula wawo nga edimutwa wali oyo edimeza yabadde alina ebintu bingi byabadde efujjo linnyingi nnyo lyabadde ayagala okukola awo lwakuba yasanzewo CDF nga yaze mu office wali n'amuteeka nnyala n'amufulumya
era amawulire ne gakyuka ne gava ku alien skin bw'oba ojjukira bulungi awo internet we yaviiridde ku alien skin kiki ekitambula ku alien skin lwaki alien skin yatagetinga ba soldiers ababadde betolodde his excellence lwaki awo we wali omuzannyo kati ekinyusi kikino oluvannyuma lw'okubako ku alien skin ne mutamugonza era ne mutamugonza kumumala era njagala okwebaza abantu b'e South Africa mwebali nnyo South Africa temussa gaadi omuntu abadde tatya denja kati yasinga okutya denja South kati yasinga okutya denja South Africa temussa bendera nammwe bannayuganda naddala ba online temussa bendera muwulire ekiri emabega wa alien skin yajjayo ba commanders abaana security ya his excellence omuzannyo guli luddawa Museveni baagala okujjako his excellence egaali waliwo jja abasajja babadde bayogera nga abasaaga ku social media awo babadde boogera nga balinga abayayi ne bagamba gwe Yesu yalina eggaali mutende ene ya Bobi Wine simanyi mutende ya alien skin Yesu yalina eggaali ng'ogiyingira mu muganda wange uyu musajja mutuufu Yesu yalina eggaali yalina ba Petero omusajja ogambe goloza omusajja eggaali ya Yesu yakwata omusirikale n'emusalako okutu omusajja yabiyogedde nga asaagasaaga bw'ati naye yabadde mu Bible and politics omukyala yagamba kaŋŋende wa Yesu ansabire yale mu mutuuka kw'omulwadde ng'eggaali eri wali era nze newunya n'abantu abagamba kyokka omuntu wayagala Kyagulanyi tusaana mulaba ba Edi Mutwe bali wali bana tebakukkiriza omukyala n'agamba bw'aba tansabidde kankunukkirize nkwate ku kirenge kankwate ku kooti ye kankwate ku kooti ya Yesu nze nja kuwona ng'eggaali eri wali n'omukazi ne yenyigiriza bulungi buwaate nankwatako Yesu nawulira ekintu n'abuuza ani ankutteko nagamba afe bwetuli tewayakutteko n'abagamba nedda waliwo ankutteko omulala ko omukyala bannange yenze ati mbadde enfuwa Batimayo yamuteega ku kkubo n'agamba Yesu Batimayo Yesu omwana wa Dawudi yasamira muli totulekanira naawe wama Yesu wacha wewe Yesu abatuuka ngeri n'awulira eddoboozi n'agamba naye ano yampita wama Yesu tugende ng'eggaali eri wali yavimba bw'oba yagala his excellence genda obagwemu bw'oba oyagala kuwona Yesu yalina eggaali y'aba Petero gambye bakwata omusajja bamusalako okutu gwo Edi Mutwe w'ebiseera ebyo gwe omumanyi gwe mukyaliko ono wa Edi Mezaya mbwe Edi Mezaya akaaba katulo bakusalako okutu mumanyi kanya naawe ye mbadde wa alien skin wulira ekiddako kye bazimbira alien skin baagala okuwera baagala his excellence atambulenga yekka abire n'emmotoka egiye ne ani ne nubiyaniriwe kigwe tebamwagalako gali mujjukira lwe nabaleetera ekintu lwe baali bagenda okukola ekivulo ekyokufumita kamiliyoni ekyo ne balamu baali bamusazeeko omutwe ekyamutaasa naleeterako amawulire ga William Ruto gataabaddeyo mu State House mu biseera bya campaign kati muwulire kino bagenda kuddira bakomando ne ba foot soldiers abamanyiddwa abaze ku saidi ya alien skin bamuteremu aba SFC bakomando ba SFC batagetingeyo olunaku lumu nga his excellence alina gy'ava ezeggaali bbiri zisisinkane kyekiri kye yagamba empologoma ebbiri tezisobola kubeera wamu ne zitakubagana baagala his excellence ng'atambula yekka kati ezeggaali bbiri zigenda kusisinkana wanudde bakubagane beefumita ebiso n'abantu bafe n'okufa okulagira ddala nti eggaali ya alien skin yesinga eggaali ya his excellence mulabe Edi Mutwe nga bamutwala emisinde mulabe Jamushidi Kavuma akire wadduka bukeye kweka agenda eri kweke his excellence agamba eggaali y'omuyaye fangoni forestry fangoni mudangamu
Kolere president kati government eyingire wegambe tuweze ebintu by'okutambulanga n'eggaali. Tuweze ebintu by'okutambulanga n'eggaali. Eyo ye mission yeri emabega wa alien skin njirese ku record. Dogo alien wagaye twegatte fenno genda tusobola bukamo cha yonna nupu yonna twegatte ogenda tusobola kali naffe tukusuubiza nga batugambye twegatte era tugenda kikola twegatte tugambe bonna buli munna Uganda yenna yali anyigirizibwako n'amenyebwa omutima yenna yesaawa wakulabiddeko kacupa ku mutwe wakulabiddeko akuba enduulu nti bannange ekivubuka ekinyampi kikino ekivubuka ekitagaliza nsi yakyo ekivubuka ekimalamu abantu abagala enkyukakyuka ekivubuka ekimalamu amaanyi oyo yenna ayagala okukyusa ensi ye ekyo ekivubuka mukirabiddeko mwenna tukoola bapromota bonna mumuzire oyo takyali muyimbi waffe tukoola bapromota mwenna tukoola abantu bafa be diaspora mwenna oyo we mumusanze temuyingira wabeerazze kubanga ye yagambye muye topu si levo yaffe mwera ye tumwesonyiwe mwera ffe tulimbwa mwera ffe tetulowooza mwera ye wakabi nnyo mwera ye yawanika dda bw'amaanyi ge g'amaanyi muye yatuyamba n'otuyamba mutumwetaagana nnyo kati eno yessaawa naffe bannayuganda tulage naffe tusobola okusalawo nga bwe twasalawo ne tulumya palaso ng'akukubye tugenda kusalawo tulumye gwe n'ogutima gwo ogunafu ogutaasoma n'omutima gwo guli ku mwoyo gw'ekisiru gw'olowooza nti goyinza okusinga pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo wagambye mbuye ebintu pulezidenti byakodde emyaka 10 bugobikoledde mu myezi 3 okoze eki okulya obukola oza gwasosa okulya obukola oza gwasosa okunywa enjaga n'enjaga onyona ya layisi olina na sente zinywa njaga ya bbeeyi onyona njaga ya layisi onyonye enjaga y'omugero gye basibiramu obuveera gwosa onywe ku njaga y'ebbeeyi gwe tolina kyogamba abantu era eno yessaawa tugenda kukulaga ku alien tetusobola kukubira yadde wiiki nnene naawe nga tukubira ki ewiiki alien gwe tugenda kukubira nnaku zaffe 4 bonomba kitozo ekinene nnyo naku 6 naye alien toddamu kumanyira omanyi be twakakuba genda obuuza ani yali atuwangudde tukuba institutions ne tukuba babilioniya twakuba ekoni wano ekoni aliwa twakuba za Freedom Awards zani zonna kati ogenda kakasa nti lwaki enkoko terya Kyaggulo nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda yalondebwa ojja kakasa nti kamwocha twocha tubabula tuli babi don't test me ate kati bannange alien muganda wange eno yessaawa okakase kyebayita amaanyi g'abantu olowooza abantu bakwagala taana abantu tebakwagala just abantu badde ne stress nga bagala biyimba byasobola bajjako stress tomanyi na kuyimba laba kereva gye kyeyakukola yakukuba layini mu kolabo gye wamuwa kolabo zozowa abantu bonna laba yanga mulo kyeyakukola noyimba lumadoma kuba nono ne Aziza Zion kyeyakukola obologa bubolozi toli muyimbi kubira olya bikola byo byokka sibwa soso olya akakola 5 naffe tukaluma naffe tulabisanga gwe kati wano mu lulaasi ngaffe abalaasi gwe tobeera laasi gwe tobeera real lasta nedda gwe tobeera real lasta gwe just olina walawala gwe toli real lasta era 5 wange eno yessaawo kakase nti oli kutaka uyo banadini wabavuma dda nti gwe webaza sitaani tewali muntu yali amookinzeeko Katonda n'abeera wakabi anko buli bantu bonna bazze bavuma Katonda abazze bayisamu Katonda amaanyi wabalaba webazze basibira banadini tebakwagala banamawulire tebakwagala babloga tetukwagala ensi yonna tewali akwagala lwagayisako gabi nakwefuula mbuga oli wa kitalo nnyo 5 wange sigwasoose okwagalwa 5 naffe baatwagala bantu baali b'amaanyi wano nga n'ensi batya 5 wange eno essaawa gwe nkumaze Minium Sky Soldier nenga mu weeks 2 tugenda kusubwa wiki 2 gambye nagudde dda tugenda kusubwa ne adaddamu twinvitinga ko nga bwali akamere nga fo omusayi gwa Yesu gumala nenga batuloga bana batukeberaako kati n'amayirungi tulya mafumbe gaagano mindset wanyisewo kikyogedde misinga kwaliye ni mu weeks 2 ng'agenze
Alien sina chingena mumisinga kukubanga nchali naye we machindi bandala machindi. Nchali naye. Nze bandala machindi. Ati abana bagambye. Omwasajja oyo najja ne tumuyamba ne tumuteeka kati waliwo yanvumye lwa kumugamba. Bwe mubanga mmwe muteekayo n'okujjayo lwaki temututeerayo oli lwapa ayimba ennyo ennyimba za struggle ne mwesiba kuwona atayimbangayo n'olumu. Mmwe temulaba nti mmwe mwabuukira etaali yammwe. Yampemudde katanzite. Eninga ekiriwo. Alien Skin Eno message yo ate nga njikoledde mu mutima mulungi awatali kuwaayiriza awatali bayasi yonna awatali bukumpanya sigwe asoose okuba omuyimbi ow'amaanyi weesonyiwe Kyagulanyi. Nze newala nnyo omuntu akuba ng'akozesa Kyagulanyi naye oyitiriza akamanyiiro oyitiriza okusoomooza kati omusoomooza bwe yakuwadde One Love Beach agikumme enseera benga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kwa project gye baakuwa kulabisa Kyagulanyi. Era omulimu ogwo obadde ogenda gukola era obadde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja naye nga bw'omanyi nti Katonda yaleeta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper. Okimanyi bulungi nti mission yo yakulabisa akasajja ako Kyagulanyi naye keesonyi bw'oba oyagala kali ennungi. Okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City bakutomeza ki project Kawumbi ekyali eky'omugenzi Katolubwama honorable Mugwesijja kwatula manya na connecting ne bakutwala ne bakuwa sente. That's why weita timu Kawumbi kakati atogifudde business bana Uganda obayita basiru zesibera propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF soro kuba musi yali manager we yali wa SFC zesijja genda ko yo propaganda naye manyi bulungi okimanyi twakola Freedom City State House ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amanyi goyogeza yesobola kyo baba promoter obuka kabanga lya police ne batakwata olozo li wa amanyi nnyo ne munange Museveni user fena Museveni tumumanyi Museveni bali tebaagala wegatte ne Kyagulanyi nga bamanya abavuuka bakkiririza mu mmwe kale gwe ne bakuleeta okukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi kubanga babamanyi bwe muneegatta mujja kulagira ensi yake. Kakati gwe bano abasajja bakozesa future yo abasajja bakozesa talent yo ate njagala nkubuulire bw'olaba nga Balamu nga yeegaana omuntu ti si waffe omanyi oyo aba waabwe. Bwe bagamba nti Bobi Wine waffe Bajjo waffe Apitex waffe oba Bebe Kulu waffe omanya otaba waabwe logikale NRM abantu abaabwe tebalabisa abaddala era Balamu yakuyiye nnyo. Nina message wano njaziraga abantu ku TV Balamu nga yeewera ngalaga nti yo project yiye ne kati mumanyi toli project y'abasajja weesonyiwe Kyagulanyi kati oli mumuprovokinga wayogedde eby'ekisiru ng'ogamba wayogedde eby'ekisiru ng'ogamba nti no toyina kiyagaza Bobi Wine engeri gye toyina ky'omwagaza mwesonyiwe oli mukwerabisa kyemanya ebintu by'okola sigga obyogera olina amaanyi agakuli emabega ag'enjawulo naye aga amaanyi gazze kukuzikiriza. Alien Skin teri kintu ky'amaanyi ng'amaanyi g'abantu bakikulimbanga. Bayinza okuba baakuwa akawumbi bayinza okuba baakuwa ebisabo bya ssente bayinza okuba oyogeza maanyi naye ssente ezo zibaako amaziga g'abantu mukama wange. Nze sitidde bimeka bigenda kwasaba kuba ebigwaganja biwa emmere yaabyo nze temunteeka mu levo z'abalumbi ekwogera kusavuwaza nze kyekugamba Alien Skin mpulidde obusungu ng'ate otandise okusoomooza akasajja keesonyiwe kola project zo lya buwumbi bwo lya ssente zo fuma babajjo nga bw'oyagala neeva kasajja eyakuloga oba bakuli emabega tebagenda kubeerawo ng'abantu bakuvuddemu mission eyakuweebwa ne project gy'okola egikola kuba oyina maanyi g'abantu kati nze ngamba ag'amaanyi ge wandibadde okuuma n'ogamentiyininga kuba weerabidde ekintu kimu nti abantu bagagga nnyo okusinga Museveni abantu bagagga nnyo okusinga gavumenti y'NRM kakati gwe bagala ne bakuwaga olwokuba bakuli emabega bakuwa obwesebusa obukuuma nolowooza nti osinga Kyagulanyi oba osinga abantu amaanyi. My friend gavumenti be bantu tosobola kusinga bantu maanyi olwokuba olina backup ya Museveni. Okimanyi bulungi mission ze baakuwa n'okugaana okumiitinga Kyagulanyi olwokuba kati twakubyekubye oyinza okusalawo okumumiitinga naye ate omuprovokinga. One Love Beach gy'oga nti ogenda kukola yenkwakyo ne Miki Wine ne Dax baagibamma nange baaginnyima Apitex baagimumma One Love Beach ne police esula kuwa lukuza ng'oprovokinga otya abantu olwokuba akasajja kasirise n'ogaa nti ogenda kukolera ku One Love Beach ng'amazima ogamanyi oli mu kumumookinga kumulabisa nti kalina omutima omubi tekaagaliza abavubuka bato tekaagaliza abaana bato bakulaakulana. Siwagira balumbi ebibawaayiriza
Kubanga zaali ni sikino kimanyi bulungi nti abeSFC be bakuuma. Era kimanyi bulungi teyagalanga ku Kyagulanyi gesijja kwogera wano kubba. Kubanga okwagala Kyagulanyi si teeka, Kyagulanyi si Katonda, Kyagulanyi muntu buntu. Naye weesonyiwe ennaku y'Abannayuganda. Wakoze statement ezakulabisizza. Singa obadde oyagala tukuba nga bw'ogenda ogamba abantu kukuba. Bwe twandikuvumye wandisirise neewaze ne weerabisa. Bayibuli ekamba omutima kye gwogera akamwa kye gwogera kiba kivudde mu mutima. Wandibadde otukate wandibadde otuwayiriza nga lumbi tuli beNRM. N'ogamba tukolera Museveni. N'osirika. Singa wasirise n'otukubako emikono tuli beNRM. Public yandikiguze. Kuba NRM abaayo teboogera nga ggwe. Kenalabye Balamu ng'atunudde mu kamera jjo. Ate ng'alina message za Balamu ng'akwewerera. Nategedde nti ali SKIN oli project y'abasajja kuzanyira mu nnaku y'Abannayuganda. Buuzanzo yagizanyiramu yanjokya. Zaali SKIN okimanyi sina muntu gwe neguya ku internet, sina muntu gwe ntya kunvuma, ze soba n'okweyambala n'embalaga olusundo lw'ennina, soba n'okweyambala n'embalaga buli kimu, naye mmanye ennaku eruma abantu. Kakati gwe oli mu nnaku y'abantu gy'omookinga, oli mu nnaku y'abantu gy'ozanyiramu, oli mu nnaku y'abantu bafudde bawumba tuutu, abantu bafudde basirusiru, naye abantu bano balaba, ali SKIN sagala kulaba nga bakuba ebicupa, ali SKIN sagala kulaba abantu bano nga bagobanga bigayi ku stage. Kubanga kyekiddako abaana b'ennansi nga bagenda kukuba ebicupa, abaana b'emikono batugamba bajje tugenda kukuba SKIN ebicupa. Lwaki buli lubakubanga nodda mu defensive oba oluzinze ali SKIN waaluli singa walina ba advisor, singa tewalina project y'abasajja, singa walina advisor omulungi ali SKIN badde osinga buli omu amaanyi. Kubanga nawe okimanyi musical tebinyuma. Otama waliwo gurupu y'emizannyo emu gye mmanyi mu Uganda bwe twagitimbanga awantu ng'etimba bisenge ebimasamasa ng'ezannyo ebizannyo ebitanyuma weyaddangawo tebaagirabanga ali SKIN wemanyi nti musical tanyuma bakulaba omulundi gumu mutaddamu kusikirizibwa kulaba music wo ali SKIN okimanyi after Freedom City baakuyita abasajja okole missioni zaabwe n'oyingira bitimu kawumbi nasebonale bwe bakuulereza abawulidde amaloboozi mwakawulidde naye yo si ensonga enkulu ali SKIN weesonyiwa akasajja genda ogwe bibyo saagala okolome obadde ofunye chance egaggawala nga gwe muyimbi ate nyuma kulaba kubanga oli mubi olinga bajo events fena tutunange mu nnyungu tutunange ebiso bino bikaye mabega wabuwakayima fena tutunula bubi naye obadde ofunye chance atokozesa by'omukisa olwapaka gulawundi yo omanye nabagamba nti bw'okwananga omuntu nga wakyalo kasajja amasanyalaze afuuka ekizibu. Weesonyiwe Kyagulanyi, weesonyiwe abantu, kola music wo, dodoma bibyo, saagala ogwe weekwase bantu. Kuba tokyawuliza myezi ena. Wali bayoyo, bamulangira Suuna, balagadira okibezasala, tebazza musango, balinga ggwe, balina amaanyi. Bali bamanyi ng'ensi batya naye otaking abantu for granted oliza mujja kuleta bagangasta olw'okuba olina serepu ya gavumenti ne bw'omukakkane banda tebakwata ne bw'okai tebakwata tebigenda kukola nja kujja ne bwino wano with evidence mbibuulira abantu zisibera mu propaganda onkusonye naye okyokoza akasajja okyokoza akakimba kakwadde wano Love Beach ng'omanye ebivulu tebabikolera lwaki oprovokinga akasajja okulagira ddala nti oli projekiti lwaki oyiikiriza akasajja kasirise kaveeko nze nja kuvaayo ng'oprovokinga nze mbala kusaidi yanyigirizibwa luli mbadde kusaidi yo nga bakunyigiriza kati onyigiriza nyo Kyagulanyi ziza kusaidi ya Kyagulanyi because onyigiriza akasajja kali mu nsi kazuuza lwako kabonaabona lwako naye okaprovokinga okalabisa nti kalina omutima obikakumye wano Love Beach ali SKIN wasekola wano Love Beach mission yo kulabisa akasajja kalina omutima omubi nekagaliza bavubuka bato ba mugeto Nene Museveni naye alina ekisiraani buli gwagula yagwa mwaba teyiga mulibeera ki buli gwakwatako yakati wasudde omwana kimenke n'obwa kimenke sebo webale tukwata layini bw'oba tewatuloga kiddamu bw'oba tewatuloga kuba ebyo ekisiru by'obadde okola nga bingi naye nga naffe abagezi byetutwaliramu nga tugamba yoyo kimenke pika batugamba naye ng'omala ogamba pika noddambuliri n'ogamba naye ali eni kituufu muwagira ali enkwakyo naye nga wa bwe bulijjo mmanyi nze byaddala bulijjo mmanyi kubanza saakuwagira simanya politics simanya nupu simanya bikimu nze nakuwagira otandika ndowooza January wenatandika okulaba naye nga okulabako nga dabozi kale ng'olina talenti y'okuba nakulabako ng'operforminga ku bustage obumu obweyo bwe munywa akayaga ku stage ne bakididi naye nga
neŋŋamba omulenzi ono ekimusumbuwa kirabika kuba mwavu, kuba mbitegeera ebya ghetto, mwana wa ghetto kuba yaba mwavu. Neŋŋamba omwana wa ghetto obwavu ebumu kuba ye nga yeerira nkwaki atandika teyeefiirayo, atandika kwekolera byayagala nga tafuddeyo ba public n'amulaba etya. Aneŋŋamba omulenzi ono ekimusumbuwa bulabika bwavu. Nentandika okumuteekako nnyo amaaso Ichuli nakuba nze nakyawako Ichuli, nali ngoberera Ichuli nakyawako Ichuli nga kubeerako nnyo neŋŋamba Ichuli naye ekisajja kyesibyeko noli n'ekisajja kibinoonya nsi kyeyiya nenkumatira obwentyo mu byekisiru. Neŋŋamba alieniye kantambule naye yonna bonna wanaabaffe twetulye supportinga. Natandika nga interview zo mu kusooka ebyaddala zaalinga tezinyumira kuba nali ndaba ekintu ekipya, naye we nakimanyiira entandika okugamba nno omulenzi ali ategeeramukko alina ente kuba walina endowooza nga yiyo wajja n'ekintu nga kikyo packaging yiyo. Kati nga ffe abakola byobulabi nga tetubuukidde ng'abasinga bwe baabuukira, tulina osooka okuwamu obudde ne tupima ne tugamba kituufu alina packaging nga yiyo nga teri naayinza nga reasoning capacity yo gy'oteeka mu baamawulire. Neŋŋamba nno omulenzi wanjawulo ku bayimbi abalala okutandika okuwa amaaso. Nkugamba bakyali bange bangi nnyo Dubai, bangi nnyo. Omwana ono omulenzi alinamu kyalinamu ekigundi. Lwino tutandise osiruwala kubanga ebyo badde otusiruwaliza mu bya kisiru tebirinamu magezi. Era nze sobola kunooma nti bakugeza ku Bobi Wine tolina era osobola mukwata. Naye ate kati ntandika okugira statement zo zenga okola. Atugamba wakola eyeri simanya London esinga simanya enguudo ze Uganda zezimu n'eze London. Engamba aliye SKIN naye katugenderewo no problem nga woyimba ebiyimba byo esimanya security nga tugenda nga statement ino ezikola yongera no tukwata layini zolo tutwala manyo mu stani wanaaba kutwala gyakwagala mu kasonda ke ajja buli kkubo lye wadde lirimu amaggwa teekawo ssente obuswiti ffe tujja tulonda we tujja olwo tugenda otutwala mu byekisiru byo. Baana batandise okukola zigundi zividiyo baana no bato we bakutte ebikoola simanya we balya ekyo badde tutendeka we natiira ennyo otafiire kuvaayo kugamba kati amayirungi tegalina buzibu ne bagayisa bagafudde official. Ngamba kweli ngamba nze kasita sigalya abagalya be banaamanya naye olwo generation eddawo egenda gasanga nga kya bulijjo gulinga mugaati keera ku makya mugaati. Naye ebyo byonna netubigumira ozenga okola ebyekisiru oyogedde ku ddiini tugamba owaayo oli waaba musamize yamanyi kasamira ebintu bye ffe kasita tetuli basamize tujja muwagirirayo ovodde ba promoter media houses kubye kofeezo kuba tezirina kyezituyamba tezituteera mmere ku mmeeza naye nga mu kuzikuba kituufu tezakuyambako nga zijja naye tezibadde zirina zisobola okukuwanirirako mu kaseera akabi intaneti ng'ekweganye kuba ne media yennyini weereeta abantu etuuka n'ebakuba media bawizo mwe baayitira bakamiiri naye media tebakubangako entalo n'owagula nnyingi n'olinga isimola access akutte yatero akutte simanya amabaati simanya buli wamu emuteni agikutte baminisita abayingidde yenkola naawe gy'olina kati buli omu omubuukidde muganda wange kale ne bafaani ababa ogambye nkwakyo bategekera enkoko obayise nankoko engamba olw'ekirenze kino ekyo nno kituzaayo eri nti kale oyinza obba okulira mu geto naye sitoli geto yuuti owa ddala
gwe wakulira waka mu ghetto nga bazadde bo balina n'okugambako abantu bwe batyo gye bali kuba empisa z'olina si ze za ghetto entuufu. Omwana wa ghetto awa ekitiibwa ne gwasinga. Ffe tetwakulira mu ghetto naye nga ghetto zituli kumpi batugendayo ng'osanga abaana batudde banywa kayaga kaabwe, abaana balya mmira waabwe, naye n'akuwa ekitiibwa ng'omuntu wa bulijjo era nga ne wawabawo ayagala okukolako obulumbaganyi bamuterawo mu kooti, balina kooti zaabwe tya ezo si ze empisa za wano. Balina unity, balina respect, balina self respect, beekwata bulungi. Yoyo no ghetto youth, baghetto youth basabi nze mbatya n'obatya bakeera ne bagenda ku church n'avaayo n'adda mu bibye batya Katonda. Kwa bo bamutuuma bamujja mu lya God bamuyita jja. Statement zo zenga okola nentandika ogamba nono si ghetto youth ono bobeera nabo tobawa respect, bayimbi bano tobawadde respect baani. Kituufu nga kyo watukwata layini obadde watukwata obwongo era kati basiru banno abasiru abatalowooza kati mweno situation gy'olimu. Kati nalabye Donizera Badi Bulaka simanya haya magic akoze video ezikuba nazijjayo okuba mu mwadde akasente. Kati siyujja akoze video ezikuba nazituusa okuba mu mwadde akasente. Kati owulira amazima wegali expensive kuba oli mu spending muri gwe ne tiimu yo muri bakabata bona bagudu FM kati muri muzizika kwata yakakadde kyusa video gye wakoze kwata yakakadde kyusa video gye wakoze bwe buzibu bigambo byo singa aliyeni wakoze abaana bo wadde babadde bayokeza nga bote tubafuddeko babubako ekikelementi kasasi okubabo tetulina kye tubaagaza tubalaba lw'okuba bugwe gwe n'okwata n'ojja n'okola live ng'oli mukakkamu n'otavoola abantu omuntu gwe bakkiririzaamu kuba Uganda ekkiririza mu Kyagulanyi ayinza obbakale si yagituddemu entebe naye bo bakkiriza gwe bawa akalulu gwe baabikwasa buli kimu ate n'omuvoola niga awo kuba tetusigala nze mbadde mu gurupu zo nga nateekako ne notification ngamba wa Nkwakyo festival manyi abaana betutaddemu tiketi gwe muzi Nkwakyo festival nambe wazanzezezo sente kati ze nijjusa nengamba kale nali nabawa bajje kuba kati ffe tetuli ku ground nengamba wanye yo baloosi ya mwaka yo gibalanga muloosi ng'otukutte layini zo ez'obujega ng'otukwatidde mu byekisiru bye by'okola gye tulwanira naye kati ebyaddala buli wetunuulira omuntu gwe mbadde mbalamu amagezi wano ku TikTok abo ba aptop mbadde mubalamu amagezi ng'alwanira ku saidi yo awo mmanya nabo tebategeera kuba bamanya ekituufu naye bakidifendinga bamanya ekikyamu naye bakibikkirira ogenda tuuka otufuukira ensonga endala oli mufu nnyo Kikutana alien skin olyoka omuwandikira n'ebbaluwa ng'omusuula. Njagala ssente. Alien skin njagala ssente. Ogenda kuzimpa mu bulungi oba mu bubi. Tola nti oli wa kibuli. Ogenda kukitegera nti waliyo abakusinga ekibuli. Njagala ssente. Naye yagamba ayagala ssente y'ensonga lwaki Nkwakyo festival yakisaza. Ate nze mamanja nze yansanga wendi nendikasangwawo. Ate ndikasangwawo ndikaawo kadda. Omuntu yali akolera emitwalo 3 gwokupi alinga ayimbira emmere. Omuntu n'akujja mu kuyimbira emmere n'akuteeka mu balangira. Kati n'otandika okuvaayo otandika okuyimiriza obutogi.
ojja kutegeera ensi eno, ojja kukitegeera lwaki nyambala enkofiira eno Alien Skin, ojja kusasula ssente. Njagala ssente Alien Skin. Naye yavayo n'agamba ayagala ekintu kimu ssente kyekiremesezza Nkwakyo Festival towamusasula. Ate yali amanja ki? Osobola okusasula omuntu atanaba kuyimba nti yamenye endagaano yange, agenda kusasula ssente zonna ze namuteekamu mu bulungi oba mu bubi. Sinnamuwaabira. Endagaano gye muwadde egamba attention to shoe. Abazungu bagamba batya? Intention to shoe. Nteekateeka okukola ki? Ebbaluwa ennaku 7 bezinaggwako, tewaliwo kulonzalonza kulala, tujja kuba tuyingidde olwokano lw'ekkooti. Ogamba kwa miliyoni 7.1 n'ekitundu zonna ssente obadde wazitaddemu kuba n'ekivu kibadde kinnatuuka. Kakati teriyo kintu mu Uganda kiri expensive nga kuteekateeka kivulu. Okuteekateeka ekivulu kye kintu ekisinga okubeera expensive. Ate kirungi ebintu byawo ntibirimba, buli kimu kya lisiiti. Naye kigenda okumubonereza butawa abantu bitiibwa. Promote yakugattako n'akufuula omuyimbi asinga okubeera ow'ebbeeyi mu Uganda n'omuyita omubbi. Alien Skin akubba ki? Okola ebintu ebirala byonna n'otakwata ku linnya lya muntu. Erinnya ly'omuntu ye kapito ye. Tosobola kulaba muntu olw'okuba gwe bakuwaana mbu oli muyaayi by'osanga by'oyogera, olw'okuba olina abantu abategeera nga ggwe nti bonna ayogera nga bakuwaana kyekyo alien waffe. Naye muganda wange bagenda kuteeka mu kkooti, abo abakuwaana ojja kusigala mu kaguli ng'oyimiridde mu bo. Abo bonna bennyini bajja kukusalira ne bagamba muvubuka ono kituufu yali ayiseewo. Abantu abasinga bagamba n'ekivulu kya Freedom City wamufunamu nnyo, kigambibwa mbu wamubba n'omubba amuwa miliyoni oba 15 nga tezimugyamu ku bantu abayinza. Kakati omuntu okumuwa ssente z'atafunangako kye bayita okubba kyeki? Nkubuuziza oyagala ssente mmeka ziŋŋambye nzikuwadde. Kakati mu lulimi olwa bizinensi yalingambe minutes 15 ne mugana nedda kankuwa 2. Promoter abeera musuubuzi ateeka abantu milioni 10 ng'ayagala 2. Bitalina kye yanyongerako. Abantu abasinga bagamba okuleta Alien Skin ku Freedom City wali olwanyisa mayanja family buno obudde osobola ogyetondera. Mayanja family sisobola kugirwanyisa, sirina nsonga lwaki njirwanyisa, naye ekikolwa kye yakola ne bwe yali badde akikoze ku muntu asembera ddala okubeera omunafu ennyo, nali nja kubeera ewooyo bwe baba bakubye. Ate nga tuzze tukibamanyiiko nga abafamire y'amayanja ejjoogero ery'okubakuba abantu, ery'okukolakola effujjo ku bantu, ababoodo bakuba kibooko. Nze navaayo lwa nsonga eyo okunyigiriza omuntu, saavaayo lwa Alien Skin naye lwakuba nti kyakwatagana nti ate gwe baali bakuba ate yali muyimbi, ate ne mulabamukko omulamwa ne bizinensi. Saavaayo nti mpalana famire y'amayanja njiwala, sirina kyenjiwalanako, naye nsobola okubeera omutuufu mu ngeri emu nti saagala muntu anyigiriza muntu gwalowooza nti amusinga amaanyi. Wajjusa okolagana ne Alien Skin? Nejjusa olunaku lwe nateekateeka ekivulu ekya Alien Skin, kubanga nejjusa olunaku lwe nateekateeka Alien Skin bapromota bannange bonna banyiigira, baamuwanga miliyoni 1.40 n'ayimba. Kakati ate benamuteekateeka ne mupaaza tebakyasobola kumuteekateeka kubanga yalinnya ebbeeyi. Bannange neetondera bapromota bannange munsonyiwe, n'abantu bonna Alien Skin bakozeeko effujjo olw'okuba namutegekera ekivulu ne kimumeza amalala. Bannange munsonyiwe. Ennaku 7 ziggwako Alien Skin nga talese ssente ezo ze wamusabye miliyoni 7.5 kikyozzaako. Njiba kkooti butereevu, tujja kuteeka omusango mu kkooti batuwe olunaku ayungule balooya be nange nyungule abange zaabika emipiira. Ekya Alien Skin bampa ssente zange n'abazimpa olwaleero. Toyinza kuddamu kundaba mu interview nga njogera ku linnya libayita Alien Skin. Singa omuntu ava eri n'agamba Abitex nkolagana yo ne Alien Skin ebaddewo nga buli muntu yenna agiraba, describing Alien Skin mu bigambo bitaano. Oyogedde oluzungu sikitegedde, kyoyogedde mu luzungu sikitegedde, kiteeke mu Luganda. Mu music industry ebbanga limazeemu sirabangayo muyimbi mubi nga Alien Skin. Alien Skin mulungi mu kintu kimu,
ng'atunudde mu kamera n'akulowoozesa nti alina gw'ayamba naye ng'ate emabega mubi nnyo. Nze nali neevuma omuyimbi gwe bayita Chameleone nti bw'omuwa ssente obeera ku bunkenke oba anaayimba. Kakati ate ku Chameleone ku Alien Skin mulungi nnyo yasinga. Omuntu gw'owa ssente neyeefuula omuntu atawa abantu bitiibwa. Chameleone nno otuuka ewe n'agamba obadde olowooza tojje ojje mpa minutes zange 5 n'ozimuwa n'osaba kigambo kimu ajje. Yeefuula tatya kuyiwa sho, tatya kutuuka ku sho ng'obudde buzibye. Ye muyimbi omu era tuse ku sho n'atuukayo ssaawa 12 ez'okumakya ng'agenda ku sho esembayo. Nze sirabangayo muyimbi mubi mu bayimbi b'e Uganda nga Alien Skin. Okugamba ne bakomentinga mbu Habitex buli kintu kyakwatako tekigguka waliwo omusango oguli ku pending ogwa Serena Bata gwa gukomyawo. Ekigambo ekituufu Serena naye namusonyiwa. Nageze okumulaba nga ali mu ka video oba bakampiriza ne bantaaginga ng'ali muli adigida okuddugaza emeeza ne mugamba obadde okyaliyo nenzijukire pepa waka yawedde ndowooza mu wiki 2 okufa kati ajja kubeera mu kaguli. Afaagana tetugenda kufaafaagana tugendagenda mu kooti akole bye tulina okukola. Gwe kyomanya agenda kusula ssente zange tajja nakuddamu kuyimba nnyimba zange. Naye saagala nnyo kumuwa makulu kubanga abantu banninyiralinyirako baba bali eyo nga balinga abeebase balinga abali eyo balinga abaafa n'omwogerako ate n'omuzuukusa n'omuzengula. Oyo Serena Bata ndeka abeere gy'ali. Olwati Alien Skin twava ne tukuwagira ku lwakyakulanye kati ovuddeyo n'otumanyiira kitegeera kati katukubonereze tukulage nti nebe twakola ku Freedom City tubyokya kitegeera nebe twakola ku Freedom City katubikumeko omuliro ogenda kukakasa. Alien Skin nti oyisaawo bye twakola ku Freedom City biyisaawo toddamu n'otumanyiira okitegeera. Alien Skin nti obajinguza emitwalo 2 ku mbeera ekyegenda maaso mu Uganda naye nsazeewo njokye ate nkulaye nti oli kasasiro okitegeera. Tigankusulawo mu kasasiro toddamu okutumanyiira. Ndi ku gulawundi mwabagamba nti abawagizi bali mu diaspora ndi ku gulawundi wano kitegedde ekyali oli kasasiro ate oli mpologoma oli kabizi okitegeera. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.